That is the dummy of our VIP ticket that will go for 50,000 Ugandan shillings. Bw'ogenda ku matundiro okuli Jude Color Solutions, okuli Papa Sport, okuli Pakalast e Machindye, okuli Hotel Africana. VIP ticket enafaanana bw'eti. Mazima. Kati yali babino jjo baffe abagula tables. Ababede, abamalayo. Table egenda kuba egenda for 3 million Ugandan shillings, and that is how the ticket is going to look like. Yeah. Bw'ofuna ekitafaananyiriza ebisigadde byonna byonna bw'ebaafu bajja birabira ali ku mulyango bati mu kkala n'endabika those are the dummy tickets. Bayiya nnyo bagambe tebayiya. Bajja tya balina budde bwabwe tetulina budde bwamwe mujja yiiya ojja tuswalirawo ku mulyango. Kuba features of course tesobola alabikira mu dummy tickets. Okay, and bannange bannamawulire mufuna ebyokunywa. Mufunire ddala ka first born baakataddeko ng'aka cocktail mukafuna osobola okuba nga weeyagala. Lwaki tetusooka ne tuwa Vivian Tendo n'asooka n'ababuuzaako n'abako n'obugambo bwagamba our mermaid first born. Vivian Tendo, yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, beautiful. Ana yakulyawo wakaddiwa. It's okay. Lydia Jasmine, first of all, I love you so much. Oh, Chimani, I love you so much. My voice is shaking because I'm a bit nervous, but regardless. So, first of all, njagala nnyo kwebaza Jasmine for being so down to earth. Yeah. I've met artists, sichogera musanyusa, but I've never met anyone as calm as her. Like she's Simani, like she knows our story. We are not like, we don't hang out a lot, but Jasmine Mwagalanyo, she's very down to earth, and I'm so proud of you for this step that you've taken. And we really can't wait to support you. Jasmine is very talented. She's very talented. We really love her songs. I've always waited to attend your concert. So, and Nebazanyo Banamawulire, thank you so much for supporting artists. Mwebale kutubeererawo, but most importantly, mwebale kubeererawo Jasmine. She's a good girl, and I can't wait to see her shine. She's so beautiful. Thank you so much, Vivian Tendo. Kasoke mpae ne mama so. Prima soko tubuzeeko. Obuze ne ku mugole waffe obeeko obugambo bw'omugamba nga tannaba kwogera. Mama so. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Mama Lisa. My name is Prima, and I'm so proud of you, Jasmine. You know how much we've been asking for this. I took Lydia to a concert. Wangambye Prima nina pressa. I don't usually cancel my G program. I was like, no, I'll go for Lydia. I love you and I'm rooting for you. We are going to support you. Tugenda kulangechi. People come. Just know gwebere yongo chimanyi nti ogenda chikuba. Kubanga bona bagamba tujja. You know? Bagamba galyawo mugega lumenyama banange mwebale nnyo okulaga Lydia Jasmine mukwano guno temujjanga okuba namawulire bananga kensuso njagala okubeebaza kubanga kino tekisangika for real mujjudde mwebale kwagala Lydia Jasmine omukulu Mad Rat ogamba otya the artist bananga Fefe Bosi wagwan my brother kalo kasita how are you mwanyi nazo mulungi omukagamba ki Lydia olaba ositula omukyalo yona omuleeta wesweko Miss Uganda is my first time okulabako. You're so beautiful. Pia pounds zenjo chachejo leta ako withdraw alukumi erinnya ly'engula eryoyo omwana naye naye wakabi ava Prima imukombe kuhaga paga nakula naye wandabisa nawe I love you so much.
naye kalina kuwalana bwana ketandika wa Jasmine. Ladies and gentlemen, Tendo, how are you? Omugole Natalia mwenna abamawulire bambi mwe bali kubaawo. Muli bamanyo bakyali mwe mwatukwatako ddewa. Era ffezza mutuzimanyi. Mwe bali nnyo mwe bayeddala. Lydia twali Fort Portal wazi Fort Portal. Walina semwe ye hit. Akafaananya kati nkayina nja kasera ku social media. Naye kugambye anayogera bwe nga gwembwa gwe ojja kuba Uganda eyogome. Ekasirako kekano. Kanebaze promoter ya Sinikewe ngale nnyo. Kimu bazibu nnyo ba promoters abamu ababilivingira mu bantu. Naye bw'oba obilivingidde mwana oyo n'oteekamu ezizo akola ekisooka kino. Allah akuwa omukisa. Big event, thank you so very much. Lydia, I have nothing to say. Naye nkwagaliza kisinga. Allah agenda kubalikira kuba oli mwana wa mpisa. Show zaffe obaawo. Buli show ya muyimbi omubeererawo. Era omuyimbi ataabeewo. N'abayimbi mwenda oba toli Christian, ekyo twaga omwana tumuwa obudde bwe. Abakola ovuyo back stage this time round ngenda kubanga stage manager. Temujja kikola. Omuyimbi tumuwa obudde bwe. Tujje bwe tuzze katujje tunyumirwa omuziki. Bwaba oli ku line up nga bagambye ogenda yitamu jangu oyimbe. Oba toli ku line up tojja. Ojja kunkuba engumi n'eggaali zammwe. Nze stage manager. This time twagala omwana ya shining. Ale ye alemererwa atuswazi. Nemanyi haso zokola tongera tuswaza. I believe in you, Lydia Jasmine. Nyini figure. Thank you, Madrata. Ndowooza pia tubuuzeeko. Butele. Sanyusa nnyo okubeera wano. Sanyusa nnyo okubeera in the presence of all these amazing people. Lydia mukwano, webale kunyirira, webale kutuweesa kitiibwa. Abantu kankanako. Webale tuweesa kitiibwa mukwano. Thank you for being such an example for us to, follow. When I was new in the industry, I got the chance to meet Lydia Jasmine. Kati mumanyi obera nga toli style, obolowooza basita bagenda oba kweragirako, kola biki. Lydia was busy giving me advice. Wakitogezaako noyambala what? Wakitogezaako no trying ono. Ase yangiza obugoye, actually nze yamuyingiza obugoye. Naye nga Lydia was amid this news where we are supposed to be hating each other, but she was giving me a lot of love, a lot of guidance. Tuli backstage nga nyambako, tuli gena ku interview nga nyambako. I didn't know what I did to deserve you, my love. Naye neyanziza nnyo. Ekirala njagala kwebaza abamawulire abasupportinze Lydia Jasmine, mwebale kujja mbangi mu bungi, mwebale nnyo okulaga Lydia Jasmine omukwano. I would like to recognize Omugole, wadde tebannaba mulaba, Omugole Auntie Irene. Embaga eyo tugyetaaga ogwokubiri because twetaaga okulya ku cake. Ositegeera. I would like to recognize my love, Madrach and Chico. Bana tubagala nnyo guys, and I have seen you guys supporting Lydia Jasmine from the beginning of time. Bana concert yange wenatuuka mbasuubira. Rampak. Thank you so much guys. Tudda kupate kunyumirwa bulamu supporting our Lydia Jasmine. Kukola drops nga we tulina zikola buli muyimbi ali wano buli wa mawulire mu kiti kyonna ky'oli mu social media influencer. Bana katubatamye drops. Kola drops musanvu if possible. Teekayo drop buli lunaku if possible. Kubanga sirabangayo lunaku Lydia Jasmine we yatakolera muyimbi yenna drop. Whether they like it or not. So yeah, tubatamye drops. Thank you so much. Oh, and Lydia Jasmine fans, we love you guys. Thank you so much for supporting us. Thank you. Nina special moment gyenjagala. Purposely, Irene Namatovu tali wano just because. Etsebe eno ng'ogyeko abaami.